waliwo ekintu ekigenda maaso era nga bamu kita diversion naye nga sinna kigendamu sooka owulire bino nzije tweyongereyo. Ku president tujja kuwala Kyagulanyi sentamu bulungi nnyo naye bwe kijja ku bifo ebirala byonna basaba ne bannyabo n'abamaaso olaba ani gwogenda okutiikinga kubaka bapalamenti kubwalozimeera kubwabakansala awo enkola ekyukamu otumala okulonda bali ku president tugamba kulonda omubakamenti naye n'abamaaso ogambe ani asobola ani akola ki ani akola ki nonke basaba ne bannyabo eyo obaka njagala mumutwale okuba mukawententi ekintu ekyo kyennyini lwe lutalo lwe tulimu. Ekintu ekyo bakiyita gaslighting oba reverse psychology mu Luganda kiyita okuwuttiisa, nga kino kyatandikiddwa akabinja akamu akambala ffe abalowooza bemulowooza nti bankyukakyuka olw'okubanga emabega babadde nga boogera ebigambo ebyenkyukakyuka. I have bad news for you. I have bad news for you. Revolution erina direction eki emu tebakulimba. Revolution yonna ng'etandika ebeera one way ticket, one way teri kudda mabega. Kibanga woonayingira ttano emabega ne bakumayo omuliro osigera naye nga maaso gy'olaga waliyo enjaba, waliyo sigga, waliyo ziggoonya, waliyo buli kisa eky'obulabe nga wogenda okuyita nkiddamu nga wogenda okuyita wodde emabega omuliro guno gugenda kukwokya ojja kufa. Wodda amaaso otya enjaba zino, otya emisota, otya ggoonya, wabula nga bw'oziyitamu at the end of the tunnel nga ewali victory eyo obanga ewali obuwanguzi bw'ogenda okukola ekintu kye twajjamu. Wabula revolutionary leader ono ye olw'okubanga nti ttano eno abeera yagisoma nga agitegeera asobola okukugayidinga ne tusobola okuyita mu zino enjaba ne tuyita mu gino emisota ne tuyitamu ono sigga okusobola okutuuka ku finishing line. Ono revolutionary leader nti senga abagamba nti kati ffenna tugenda kutambula nga tuseetula bigere bwetu tutambula tuseetula bigere gwe n'ositula ekigere kyo guno omusota gujja kukubojja gujja kukutta wabula tugenda kukola tutya ffenna tugenda kuwalula ebigere bino okulaba nga tusomoka eno ttano okutuuka eri gyagenda otulidingisa. Ensonga lwaki revolution zino we ziba zitandika tubeera tumanyi challenges ezibeera zijja naye ekulondera revolutionary leader amidst all challenges ono yagenda okubeera nga guiding point oba guiding center of strength penna ba revolutionaries bwe tugenda okukola ki bwe tugenda okwekwata okusobola okugusa. Ensonga lwaki bano bayitibwa ba revolutionary leaders oba ba leaders abakulembeze abagenda otuyisa mu zino enjaba n'essiga tusobole okutuuka wa mu ttano eri yeggukira. Okitegeera ekintu ekyo. So kati gwe munnayuganda ky'olina okumanya ekintu kimu nti ng'owadde tuli mu gundi y'emu it is a straight line era ky'olina okumanya ku zino revolution tezibeera na short cut. Nkiddamu teri short cut nti ogenda kuyita eno okwate wano. Kati bye bino bi strategy abantu abamu batandise obbaleetera wano nga golaba nti oli frustrated era ne bikomenti bye mukozesa mugamba bannange tuluddewo nnyo emyaka mingi nnyo kati kino kiba kikituna tugende n'ekyo. Bakulu revolution tebeera na short cut ebeera ne direction yayo. Teriyo avenue gy'osobola kubuuka mu revolution teriyo ate teriyo avenue gy'osobola kukaka mu revolution teriyo wabula ki olina okugoberera avenues zonna ezibeera zikuweereddwa okusobola okuguusa revolution zino okusobola okuguuka successful nti gwe wenna anaava ku mulama gw'eno revolution gwe tukubalanga kaasa era tukulekera emisota giri kubanga bagambye mu kulula ebigere ate gwe ogenda ositula ogabattukana ogenda gizuukusa gikubojje. Okitegeera ekintu ekyo. So yene embeera bakomuledi abamu gye bataddewo ab'amayinja ab'ebijambiya ab'ebibiriiti okuteekamu eno revolution ekikintu bakita gaslighting. Olabye Latifu kyayogedde akugambye wa president Ronda Kyagulanyi then ono wansi wetegeze fe tugamba tiwolaba manvuuli tiikinga. Lwaki revolution eno ine ekintu kibayita revolution party ziri revolution zonna ezibeerawo. For example South Africa ine ekibiina kibayita ANC era waliwo n'ekibiina ekirala ye bakiyita batya erinnya nkyerabidde kye kyali violent ennyo. Okitegeera era kyo kyakolanga ebikolwa bingi nnyo naye tebamalako. ANC yatuusa South Africa kuki ku victory gye balina leero nga ekulembeddwa Nelson Mandela kuba yali revolutionary leader alondeddwa. Okitegeera wetudde Kenya waliwo Kenya nga balwanyisa abazungu bano balina KANU balina TANU. So bingi nnyo ebibeera bikolebwa revolutionary parties ezicreating okusobola okukola ki okugusa omulamwa gwa revolution zino. Okitegeera era tugendera ku mateeka agabeera gateekeddwawo revolutionary parties zino zetuyita core values zetuyimirirako. Omuntu yenna ayina agenda against the core values zetukola ki. Essaawa eno Latifu Ssebaggala akugambye nti
kuba president tugenda kuwa Kyagulanyi kati laba akusose nakuba kodi ndi Kyagulanyi ye president waabwe nabo naye ng'ate ono asubscribinga ku party ndala nnyo ali ne ba Alan Sewanya nali na Elias Lukwago of which tulina ba candidate be tusimbye wawo bali ku manvuuli kati yakulaze nti ffe tulina mmwe ekyo ekintu twakigana kubanga bakiyita baali baagala coalition ne tugigaana kati bakola ekintu kye bayita enforced coalition batwefoosingako His Excellency Kyagulanyi Ssentamulo but in actual sense tebamukkiririza wabula bamukozesanga pound empiki okusobola okwachivinga kyebaagala yensonga lwaki amutadde kubanga akimanyi nti center oba amaanyi center of gravity eno revolution yetoloolera kwani His Excellency Kyagulanyi kyekimu ne ba bloggers kyebakola asooka najja nakuba kodi najja nakulaga nti ali mu good direction yemu ne His Excellency Kyagulanyi then wamala eno maaso gyakoma n'ayisaawo ebibye bagambye mukwate ebibiriti bagambye mufuna amafuta bagambye mufuna amajambia bagambye mufuna ebisaati bya yero naye nga information gye yakuleetedde esooka yani ya His Excellency Kyagulanyi then ffe ba revolutionaries tugamba watch your back togeza kukitegera kitegeeza ki nti asoose n'amwekwatako then gwe nga gwe revolution ayagala enkyukakyuka wabula nga tomanyi kintu kye bayita gaslighting oba reverse psychology nga tokimanyi ojja kugamba eke ono waffe naye nga revolution ebeera n'olulimi lumu Commander 001 kyayogedde ffe tetuteekamu wadde ka echo tetuteekamu wadde ka remix tetukakola tukifulumyanga wakirese kubanga he speaks through us the revolutionaries ayogera ng'ayitira mu ffe kati go wena okuteekawo ekintu ekiri divergent kitegeeza ogenze against the principles oba the core values of this revolution kitegeeza tegenda kuguka so nsaba nnyo bakomulede nga tonatandika kuwoza ezo diversion ze mutandise wentalo look at the context ey'olutalo tunulira omuntu ekintu kya preaching nga kiri ki leo revolution leader n'akugamba tukwata fulaga omulala n'akugamba tukwata mayinja revolution leader n'akugamba egenda kubeera fulaga tugenda kubeera nani violent omulala n'akugamba twetaaga bibiriiti so tegeera ekintu kino otegere tools ezikozesebwa mu kintu kye tuliko if you are not guided by the revolution leader that is not in your section yensonga lwaki yayitibwa Commander 001 fenna tufuuka ekebera zi DP gwe tutaddeko lwaki tetutaddeko mulala then number 2 it is about ideologies mugamba nti buli omu aleete ideology yagiteeke ku meza no please in a revolution si buli omuntu abeera leader oba si buli omuntu abeera 001 Commander 001 no ekyo tebakikulimba revolution ebeera ne leader so the ideology byonna byobeera olowoozaako mweno revolution kubanga tulina guiding principle tulina core values tulina ne revolution leader that is trash biba tebitugasa tulina kukola ki tulina kugoberera command okitegeera ekyo bayita revolution so tetuli mu bintu byakusinikamu oba byakuzannyamu ono akugambye mukati wansi tuwagire ono akugamba kwata manvuli ono akoleza kwata bibiriti bazikola ezo command bazikola ngani kati kitegeeza nti mwabatugamba nti oli mutuufu kitegeeza negatifu sebagala byayogera bituufu siwe kiri ffe tukugamba manvuli tiikinga wola manvuli tiikinga kubanga tulina ekibiina ekirepresentinga revolution party oba ekirepresentinga revolution eno kibayita national unity platform era nga tugamba tibagenda kugira kabonero ka manvuli wolaba manvuli wokolaki woba otiikinga so kino kibayita omugaso gwa media okukwata no filtering information efuluma information flow ebeereze regardless oba nze agifulumiza oba nga tetugattako kibeera kirabibwa nti that is not a revolutionary message revolutionary leader waffe sijja preaching nga tukola ki fight a revolution oyina lolemu fight information webe zidde ku media wano togenda nga mu inbox y'omuntu nti omugamba kukola ki girumbe information direct tandikirawo olutalo revolution always goyina okubanga okwokinze mu buli omu gundi capacity gyalimu oyina okubanga okwokinze especially ku media oyina okubanga okwokinze kubanga ki tuli mu lutalo bayita information warfare nti information enkyamu ke kali akanya akatonenya akagenda okugwa mu sepiki y'amata eyadinyweredde abantu 10 oba 10 omuntu omu n'agwonoona ekyo tetukikkiriza tumugamba ti ogwo omunnyo gw'okwata ogenda guteeka mu mata ffenna ge tugenda okunywa kakati katukumenya omukono gwe amata gali tugasevinge buli omu asobole okuwona enjala kubanga omuntu omu bw'anaakwata akanyo kano n'akasuula mu mata kitegeeza nti abantu 99 be bagenda okufa enjala kati senga tugamba nti akati gw'omu bwe tukumenya omukono gwo beera ojjanjaba ebiwundu abantu abasigadde tubakole ki babeere nga balamu so ekyo bayita revolution so tulina direction emu we have a one way ticket tulina lead omu tulina lulu age emu kwe tutambulira there is no shortcut this is a direct road teri shortcut fenna tugenda kutambula nga tukulembeddwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamulo but yenna amutunula mu kamwa it is our fight
for God and my country. Yes, oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuwuliriza ngwatana tweyungako nkutegeeza nti kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeerenga otweyungako. Sigenda kwongerezaako kingi wabula ensonga zeewuliriddeko gwe tambuza video. Abali mu diaspora matumiddeko nnyo, mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV mwenna bannankyukakyuka mukola omulimu ogw'ettendo. Mbagaliza eggandalo lya weekend mwe bagenze ku chachi nammwe abavuddeyo mwenna bagamba mukoze kyamaanyi nnyo okulaba nga muyimirizaawo Yugi Update TV. Mbagala nnyo mweraba.